vegetative okusobola okuzigumya obulungi nga zikula. Bino bijja kuyamba emboga eno ento eyakakwata okusituka nga y'amaanyi. Wiki eyokubiri tugenda kuddamu okweyambisa Vegmax kyokka kijja kusinziira ku mbeera y'ennimiro nga bw'oba olumbiddwa obuwuka weeyambisa Sibamactin atabirabako. Tujja kufuna eddagala lyaffe lye tuyita Sibamactin. Lino lijja kutuyamba nti lijja kukuba oba kutta obuwuka obutema, obuwuka obufumita, obuwuka obulya obugaaya obulumba emboga yaffe. Omukugu akulabula ku kirwadde kya kasanja ng'emboga ekula ekiyinza okugikaza ebikoola ne kigivunza, era mu wiiki 2 tweyambisa eddagala lya Rapid Carbendazim okukigema. Akasanja ako kaleetera emboga eno ebikoola bino okwengerera, ebikoola bino okuddamu spots eza brown ne bulaaka, emboga n'evunda neggwaawo. Emboga yaffe nga yakaweza weeks 2 funa eddagala lye tuyita Rapid Carbendazim. Omulimi waffe yenna ali eyo. Eddagala lino lijja kuyamba okutangira ekirwadde kino obutayongera kutambula. Waliwo ebirwadde ebiviirako emboga okwengerera ebiva ku mbeera y'obudde, era tubigema nga tweyambisa Protecting emboga ekyali mu wiiki 2 oba 3. No lijja kutangira embeera y'obudde obutayongera kuba mbi eri mboga yaffe, lijja kuyingira mu sisitemu y'ekisimbe lijjanjabe ebirwadde ebyo ebitali kasanja wabula ebirwadde ebirala. Waliwo ebirwadde ebiviirako emboga yaffe obutakula bulungi. Emboga ekula tuddamu okweyambisa eddagala eritta obuwuka, era ku mulundi guno tukozesa eddagala lya njawulo olw'ensonga ezitali zimu ng'omukugu bw'annyonnyola. Lwaki tugenda nga tukyusa eddagala lino? Lwa nsonga nti bumanyiriza ebiwuka bino mu nnimiro eddagala ekika ekimu bifuna omuzungu kyayita insect resistance nga tebisobola kufa eri kiwuka ekyo. Emboga ng'ewezezza ennaku 21 tuddamu okweyambisa ekigimusa eky'empeke. Tujja giteekako ekigimusa ekirala ekya wansi. Osobola okukozesa CAN, osobola okukozesa NPK, osobola okukozesa urea okukyongera okukiwa amaanyi n'okwongera okuba mu mbeera nti kiba very healthy. Asikopa tumukozesa ng'emboga etandise okusiba n'okugiwa amaanyi okwongera okufuna ebiriisa n'okugizitoya obulungi, era wano we tukozesa n'ekigimusa kya mazuwa toto. Asikopa ono ajja kwongeza obwagazi bw'emboga okusika amazzi amangi emboga yaffe eno ebeere ng'ezitowa. Tunaatera okuzitunda ng'ebula omwezi gumu oba wiiki 3 tweyambisa eddagala lya Cycler okwewala obuwuka obuzirumba nga zikuze. Waliwo obuwuka obuba nga kaloolo, waliwo obuwuka obubeera ng'enkukunyi obwagala okujja okuyingira ebikoola bya kabeji gwaffe ono. So funa Cycler ono genda ofuuwere emboga yaffe eno, obuwuka obwo bwonna bujja kukola ki? Bujja kufa. Zibuzayo wiiki 2 okungula omukugu akulabula ku by'olina okwewala naddala okuddamu okuzifuuyira, era singa ogoberera emitendera egyo mu nnaku 45 obeera olindiridde kukungula olye ng'omulimi. Emboga yaffe kasita omutwe olaba nti gubuzaayo weeks 2 oba weeks 3 ogutunde, weewala ebigimusa eby'amazzi kubanga bijja guleetera okwetemamu enjatika. Emboga yaffe bw'onaaba ogiddaabiriza bw'otyo mu nnaku 45 emboga yaffe ejja kuba ready, era emboga eyo ejja kuba etuusa amakungula. Omulundi oguddako tugenda kulaba enkungula y'emboga n'akatale kaazo. Ismail Nsubuga yakusekedde gweno ku Lwabukedde TV. Yasiba bulungi.